tuwulire okubuulira kwe kunaaba kutya ayina okunyolwa kyamulumye yagambye bannaye kugamba we wanted to know her side of the story bayinza oba bayawukana ne Bugingo, but what's her story when this is happening? What's her story? And netukuŋŋaanyayoko obubaka mu kubuulira kwe simanyi, we don't want to be judged, but listen to her story. Teri muntu atuukiridde. Kisa kya Katonda kyekikola ki? Kyekituwanirira era kyekituyamba ne kituwalula ne kituleeta mu maaso g'omulokozi ne kituleeta mu kifo ekyekyama ekyo yali waggulu ennyo. Era agamba nti okutu kwange tekuwoze eki? Tekuggadde. Kubanga okutu kwe kuwulira buli akuteeseza obubi, kuwulira buli apalapalanya neki n'ebigambo n'enkwe, kuwulira buli kuyomba kwa mulogo. Okutu kwa Katonda. Yeremiya yali awona atya? Waki oli omuwandiisi osanga yandiwonye. Kubanga omuwandiisi agamba nze nawandiika bigambo byona. Nze nawulira buwulizi. Ye osanga bandibadde mukola ki? Bagamba ono oba bamwe punishment bweti. Naye Yeremiya ng'ebigambo kubanga omuntu ataliiko mwoyo tayinza kutegeera kigambo Katonda kyayogera. Okitegeera? Kabaka ne ttiimu ye baali tebasobola kutegeera buwandiiko obwo. Ate nga kabaka bw'abanga kabaka oba omukulembeze bw'abanga akulembera abantu bawuliriza nnyo omukulembeze waabwe. Era kyabagamba kyebakola ki? Kyebakola kyebatambuliramu. Kati ekiseera kyatuuka nga kabaka tayagala kuwuliriza bigambo bya Katonda, tayagala kuwuliriza bigambo bya bunnabbi, naye nga te Katonda akola ki? Atuma. Ate Katonda muzibu bw'aba akutumye oba olina ekikola. Omuntu osobola okuba ng'otambula naye bw'oti naye ng'ali mu kulya mulugu. Osobola okuba nga wakumenti wo naye ng'alina olukwe lwakulyamu. Kati omwaka guno tusabe nnyo Katonda kubanga bw'ataba Katonda tosobola kukwekebwa. Kubanga jjukira bali nga tebannabagenda wa kabaka mugamba, bali basooka ne bamugamba mwekweke, naye nga bandyekweseewa kabaka gy'atamanyi. Isirayiri yenna yamukulembera, Yuda yenna yamukulembera. Wowe bandyekwese ne batazuulibwa. Okuggyako nga Katonda akukwese mu bifo bye. Kubanga Katonda ayina ki? Ayina bifo mwakweka abantu. Okay. Just twagadde tubalage jiri yabuulirwa. Okay, we thought she would talk about the incident, but she didn't. But bimwe byayogera ku church, so yeah, she didn't really talk too much about it, but walobaka bwe yakoona obooli awo. Okay. Kale bwe tuvaayo eyo n'abasuubiza emboozi ya Big Eye. Big Eye, remember, is one of those lucky artists that are riding on political fame.